Etteeka lino erya 93 lyakwata ebintu ebyo byonna eby'Obwakabaka ne bibiteeka mu mikono gya Kabaka wa Buganda. Ekyo kyategeeza ki? Twali tukyaddamu kulaba ofiisi yeetengeredde ng'eya Katikkiro ng'eddukanya ettaka, ofiisi ey'omuwanika nga yeetengeredde mu kuddukanya ettaka, ofiisi y'omulamuzi nga yeetegeredde, ofiisi ya omwami yenna ow'essaza, ofiisi omwami yenna ow'eggombola nga yeetengeredde ng'eddukanya ettaka. Byonna ebyo kati byateekebwa mu Kabaka wa Buganda. Era naye omwaka ogwaddako mu 1994 n'agunjaawo ekitongole kye ekya Buganda Land Board n'akikwasa eddimu ery'okuddukanya ettaka ly'Obwakabaka. Kakati kituleta ku kibuzo ekyasoose, ettaka ly'Obwakabaka lyeririrwa, lyeryo eriddukanyizibwa Buganda Land Board, lyeryo eriri mu mannya ga Kabaka wa Buganda, lyeryo eryali mu mannya ga Kabaka wa Buganda, mu mannya g'abaami ba Kabaka abasatu, Katikkiro, omuwanika n'omulamuzi, lyeryo eryali mu baami b'amasaza bonna, lyeryo eryali mu mannya g'abamagombolola bonna, lyeryo eriri mu offices endala mu Bwakabaka omuli Lubuga wa Buganda na Masole wa Buganda, lyeryo n'ettaka erina kakwate ku mulimu ng'omuntu okubanga aliko kyalikozesa ng'alikozesa lwakubanga yatudde mu ofiisi eyo, era nga bw'avaamu yenna ajja mu ofiisi eyo abaako byakozesa ku ttaka eryo. Ettaka eryo mu butongole ly'etuyita ettaka ly'Obwakabaka, era ly'ettaka eriddukanyizibwa ekitongole Buganda Land Board.